Bulaba naye ebintu nebisanyawo amaka sometimes tebiba bingi, kaba kantu katono ke katukusindikiriza abantu okwekyawa nafundikira nga yebase n'omuntu ate gwatandi yebase naye. Kanono kasitole kali simple naye ate kewuunyisa. Agamba bba wange yankwata naye amazima ye yankozesa ensobi, ye yansindiikiriza okwebaka ne gayi gwe nali siteekeddwa kwebaka naye olw'ebikolwa bye, enneeyisa ye, essimu ye, emirimu gye n'emikwano gye. Ensobi amazima gali nti yava ku ye, gali nti sikerangako kwagala kwebaka na mukwano gwa bba wange. N'amazima amatuufu gali nti abasajja abamu bwe bakwera ku makya n'afuna omukyala n'amuteeka ewaka, yakitwala nti wakumalirako bizibu bye, amujjukira bujjukizi nti amwetaaga. Bba wange ye musajja yakeeranga ku makya, amazima amatuufu nga gali nti nga nfaako, yanjagalanga ewataali kkomo, yansuubizanga ensi n'eggulu. N'amazima kyatuuka ekiseera ng'omusajja takyanfaako, yaleetanga mikwano gye ewaka, wabula abamu ku mikwano gye baalinga banneegomba era nga banneeyagaliza, bankwananga neŋŋaana olw'okubanga amazima gali nti nali njagala omusajja wange. Ne munneeka mbabulira amazima gali nti otuuka n'otendewalirwa olw'embeera gye nayitangamu, olw'omusajja ebikolwa bye bye yampisangamu. Yalinga takyampa kitiibwa, yalinga amazima andisrespectinga even ne maaso ga mikwano gye. Nga bwe tutuuka mu nsonga z'ekitanda, amazima omusajja ono teyafangayo. Nabeeranga mu bulumi nga ne bwe mbeera mu kiro nga mazima mwetaaga, akola kimu kyakunkuba mugongo. Yaŋŋambanga nti nkowe, yaŋŋambanga nti nina stress. Amazima amatuufu agali nti natuuka ekiseera ne ntandika okukozesa ebintu bye sandikozeseza ku mubiri gwange. Natuukanga ekiseera nga amazima gali nti ntuuka n'okukozesa engalo zange okakasa nti at least mmala. Kyatuuka ekiseera ng'embeera gye mpitamu ne gye ntambuzaamu obulamu ebyaddala nga mbikooye. Ekituufu kiri nti teri mukazi yandyagadde kwebaka na musajja mulala atali bbaawe, kubanga amazima ye muntu gw'aba awulira gw'ayagala, naye obuzibu bwe bubeera kubanga otandise okulaba nga kiwasuubira okufuna, amazima si kyosanze ofuna. Agamba kasitole kange ak'okwebaka n'omusajja atali bba wange byatandika bitya bannaaye. Amazima byatandikanga nga mukwano gwa bba wange ajja okunoona bba wange waka nga ate bba wange tannadda. Twatandikanga okunyumya n'okkuba emboozi naye nga tuli ba mikwano jasi, era nga naye tayita we yali ayina kkoma. N'amazima gali nti natuuka ekiseera nze ne mukozesa ensobi kubanga nali mpulira nga kyalina mu masekkati ge. Amazima kyentegeeza kyayina wakati